could never hide. Given these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true, the world may break. Well done. So kolindeko. Kyogamba Muzaffaru wamukyayira ddala bw'otyo wadde n'okumuwerekerako. Ekyamazima Ashirat, mbadde sikimanyi nti ogenda nakujja naye. Era mbadde kineewunyisizza nnyo okumulaba. Nze mbadde manyi kukubye surprise. Omuntu ogenda kusanyuka nnyo naye attitude gy'omulaze. Entunira gy'omutunuulidde yokka emmazeemu amaanyi. Bannange world. Nze mbadde simusuubira. Ate nze laba Ashirat. Nze ebintu by'abalenzi ndabika nabivaako. Okuva luli eri we byantuukako mpera ng'omutima gwange gwafa. Njagala nkiweemu obudde. Well done. Ekyo kyo nkitegeera bulungi. N'ekyo talina kwerabira. Muzaffaru akwagala. Nze mpulira nga nabivaako. Kale nnyabo kaakati omulungi wange eyo waali. Musa. Musa ate n'aligambyani. Gyali eyo. Gyali mu kisenge eyo waggulu. Omanyi takyava mu ntaka ennaku zino. Buli kimu kimusanga eyo. Sokolindeko. Osobola omubuuzaako. Osobola omubuuzaako. Ndagenda nsooke mulabe. Okay. Then tekina buzibu nze nkulinze wano onzirize feedback. Kagende mulabe. Kale. Nolaba Nisha. Badde wano ne ndowooza. Nengamba muli bino bye neekubagiza nti siina kitange. Nfunyeemu ekirowoozo. Kubanga ekisinga okunnumya omutwe kiri eki. Nti sirina taata ebbanga lyonna gwe mbadde mmanyi nga taata si ye taata wange. Kwegamba sirina nsibuko nti wa wano. Kubanga saawa eno ekyamazima sirina gwe mmanyi nti ono ye taata wange. Kituufu. N'endowooza olaba otya? Bwe nkola ekika ekyange. Kubanga abantu bangi eyo nga tebalina bakitaabwe, nga tebamanyibwa gye baava, nga tebamanyibwa gye basibuka, naye ng'obulamu butambula. Osobola osigala n'obulumi ku mutima. Obudde busobola kuvaawo. Butereevu. Era ki ekisinga okunnuma? Nti sirina kitange, kinnuma. Buli we nkirowoozaako kimbobya omutwe. Naye bwe ndowoozezza ennyo ne ŋŋamba naye, lwaki nze ne Nisha tetukola ekika ekyaffe ne tuzaala abaana baffe? Era mu buufu obwo bwennyini ngenda kusaba togaana, so nakikusabako olulala n'ogaana n'oŋŋamba tugira tulindako, naye ndaba nga kyekiseera ekituufu Nisha tuzaale ku mwana. Siddi ti oba kulinda myaka emeka oba ki, wabula guno omwaka ombe ku mwana. Era nga kyenjagala Nisha nzije nkyale ewammwe
nkyale nkwanjule Nisha ne bwebeera mbaga mmanye nti omukyala gwe nnina agenda okukola ekika kyange ne bonzalirayo abaana bange bagamba nozaala abaana ngaaba ate Katonda bw'atuwa abalenzi nga be bangi nozaala ebirenzi byongeebi abawala ne boosuulamu aba okimanyi nti abo abaana bakola ekika. Okay. Yeah. Kati by the way, ekituufu kyoyagala kati oyagala mwana as soon as possible. Exactly. Musa tewali buzibu. Tugenda kuzaala ngenda kuwa abaana bonna b'oyagala. Kakati nze njagala ngenda okukuzaalamu abaana ng'ewammwe bammanyi. Ekitegeera. So lowooza nnyo ku ky'okukyala ewammwe. Ndowooza tuli ku mulamwa gwegwe. Nzima. Kirowooze. Baba. Wangi. Batataganiza. Nedda. Abadde olinayo omugenyi wansi azze okulabako. Okay. Nishimanyi. Yes, please. Kamala okulaba omugenyi. Kati Musa wabadde awo n'alowooza nti nze Nisha nyinza okumuzaalira omwana. Abantu abamu bansobera kati nze Nisha ye yandeetewa Musa ngimanyi bulungi nnyo era ku byonna by'ayagala siyina kye nsobola mukolerako ate ky'ekyomwana kye kirina okusembayo. Kati simanyi kyalowooza ayagala kunsuula mu laavu sikitegeera naye nno bambi asaaga era wenjogerera kati ngenda kuddamu bwekubya mpiso bupya oba ebadde ekyalimu mu mubiri nyongeremu n'endala teri kuzaala mission no kuzaala. Sir? Bashert. Yes, how? I'm okay, how are you? Fine. Told you that one. Bashert. Wanji? Sense okulaba. Nigeze okusaba. Yabeeradde? Era tesebo. Sinotye. Oli otya? Nosonyiwa okuza okusoma nyi wadde abadde ngambye ekiwebasemu. Naye mbadde sisobola kuvaawo. Asikulabe okusinziira embeera gye wagenderamu biri ebyo. Badde nseebase. Just mba waggulu eyo nga mpoyeemu. Kubaako olumu bye neeterezaamu ng'omuntu. Mpulira otya? Otya? Nja kuba bulungi. Kye kirungi. Kuba nze njagala kulaba ku Musa oli omukadde. Omukadde waali mu kaseera katono. Ne waali si wabi. N'enkyukakyuka ngiraba. Tereera mpola mpola. Naye wadde okoze omulimu ng'era we wansuubiza. Kinkakatako. Gwe nkwesiga. Yakusuubiza ki? Ajja kulabirira bulungi. Era akikoledde ddala. Inshallah. Yakuba bulungi. Ebirowoozo bigenda bikendeera. Kye kirungi. Newankubadde nga tebyewalika naye. Atole sitikati. Siri bubi nnyo okutwaliza wamu. Okay. Yeah. That's great then. Kakaka bwe kujja tulabako. Essanyu lyange nange. Kuba ate badde munamukisa nnyo okusanga. Ate era wojja n'ombooza nako. Wendi nkyaliwo kama wange namusabyemu nnyinzano. Naye manyi nja kukola mu lunaku ngalumu naye namusabye ngira mulamu ennaku atwesitinga ssatu ngira nzikakana. Okay. Kitegeera. Yeah. Si wabi. Kale ndowooza nze ne bwe nzirayo ngirambaleka mwembi. Kale, thank you. Kasita kulabye. Kale tujja kuba tuddamu tuwuliza. Kale oba tulabira mbaseemu. Bye-bye. Bye-bye. Walter. Kyonkoledde. Walayo bikwasaganya. Mbikola naawe. Mbikola. Bannange, Musa at least alagako ku change.
ajja kubeera okay. Ajja kubeera okay. Just lwakuba nti ekintu mu kujja kijja mangu naye okugenda kigenda mpola mpola kitwalamu obudde enga kati waali takyeraliikiriza nnyo. Chloe, munange wootabadde nze nga ndyenongwa mu bintu wootabadde mbadde nga ngwa mu bintu Nelson kye yankola mba ndi wano nga Nelson ampita Nelson olowooza teyampadde ettaka wanje ettaka ate so obutakataka wabula ettaka eriyitibwa ettaka era wuyo munneebalize bebireda naawe no banage ekyo kitono nnyo naawe kati weetaaga okunyonyola ensi yonna nga wenakuwadde ettaka Nelson naye kunze kyansukkako era Chloe mbadde nkusaba onneebalizeko Nelson. Bane, thank you so much. No, senyo. Naye Nisha, baby. Omanyi, yes. Ate nno ntandika butandisi. Ako katono. Inda kubanga nyongerako ebintu ebirala. Naye kye nsaba mwana wa mama njawo kimugambe. Nisha, abantu babi. Era nze kagamba ebigambo bino. Nabadde njaga kikome kunze naawe. Lwakati nono omuntu waffe. Okitegedde. So kati nekino kye nsaba kikome gwe nze Chloe. Okitegedde? Kubanga omanyi abantu babi ate abantu bazibu. Bwe balaba nti waliwo ejjinja eddaala ly'ogaseeko kibakola ki? Oba olina eddaala ly'okoze eki ly'olinnye. Era nkusaba kikomewa wakati waffe basatu bameka ate omanyi ekinjagaza Nelson kyekyo kyokka tayagala kwesoma kati obusajja obulala kandi badde kagamba olivyo ogamba buli omu naye olaba ayagala kikome muffe kitegeeza omusajja gwe nnyinayo Katonda yakuwa Nelson. Bianca ngasanyusa okukulaba. Naye sikusuubira kukomawo eno okuba olinakuwa omulimu gwo nga sikusuubira kukomawo wano ye oba onoonya ki? Mane nzize kulongoosezaako madamu. Mane nzize kulaba oba olina watateredde bulungi nkuyambeko nkulongoosezeeko. Gwe omuntu gwe naawo omulimu ku ofiisi? Yes madamu ku ofiisi wampa era emirimu era ngikwasaganya bulungi. Naye kati nganze nze namanyiira okukola n'enkola twakolanga erimba walabu ng'emirimu mingi mu kisiibo yonna naye kati obwo obulimu bw'oku ofiisi anze mbukola n'ensigala nga sirina kyenfunye kyenvuddeko nengamba kampitireko ewa madamu ayinza okuba mukazi wa tutali bulungi muyambekokko kuba kyemmanyi olabika tofunanga mukozi wawaka. Ekirungi wako omanyiiwo naye buli kimu omanyiwa bwe kiri. N'emirimu gya wano ogimanyi wali obaddewokko so setaga kuwabula nti kola kino okola kiri kuba buli kimu omanyiwa bwe kiri. Kale madamu nange wampisa bulungi munnange. Wampisa bulungi era nze kale saasooka kufuna bufunyi saasooka kutegeera naye nga toli muntu mubi wampisa bulungi bambi olaba mbadde nzize nkuyambeko. Bane nga neeyanziza. Kale madamu. Wanewunyisa. So, you can always go around and you see. Bikyetaagisa okulongoosa. Then onyambeko. Oli mukazannyo. Kimanya kakazannyo kamanyi. Sinaba kaceekingako ndakati. My own son. Keeko.
Na. Oh my God. Hello. Hello. Nkumanyi. Ekisooka visa yafulumye ne tiketi byonna buli kiryoke kati. Ndezo oli musanyufu? Nnyo ssebo. Ya, ekimu kyafulumye. Kyenkusaba njagala of course ogenda tambula. Amina ssebo. Ya, ogenda tambula. Omanyi Canada yesijaga matizibu oba nyangu. Neche njagala ogenda osome. Yes. Okitegedde? Yes. Njagala okole ki? Ndesome. Njagala ogenda osome. So embeera yonna yateredde bulungi nnyo. Kyensooka okwebaza kiri ekintu kimu. Nawe onnyanguyiza. Buli kye tuba tukusaba obadde okikola nga bwe kino okola ki? Omanyi Omuganda agamba nti akabi kali mukulwa. Akitegedde. So nkwebaza nti ensonga zonna zikoze mu mbeera nga bw'olina okikola muguni nga bw'olina okikola nti totuwadde buzibu bwonna. Oba okitegedde. Era nkyenkusaba bw'oba oli Canada era njagala obe ng'okola ekyakoze ekikututte. Njagala osome, njagala okola by'olina okola ki? By'olina okola. Okitegedde. So kati biri mu office tuva wano nja kugenda opickinga ebintu byonna. Oba okitegedde? Ya, webale kuba omukyala akola ensonga zonna mu bwangu. Akazi bakuyita ani? Tina. Yes, sir. Okay. Tina, kimanyi nawe ogenda ndozo, nawe kimanyi ogenda mu kusoma. Canada era nga nkiddamu. Yes, si kintu kyangu. Oba ofunye omukisa ogenda wa? Canada. Naye kansube nti ensonga zonna nga bwe nagamba ensonga bazikwasaganyiza bulungi. Naye mukama wange okutuukiriza ebisaanyizo sandiganye naye akasente nga kangi. Kale singa kibadde kisobose lwakwa nti wakalaba oba wadondoza maybe osobola okwogerako n'omukyalo n'abitegeera ku lwansonga kagamba ebigambo bino kale. Zena sente z'ogamba nti nnyingi ntono. Manyi nze ndi musajja addakumu abawala nga bwe muli nti mwagala okusoma. Njagala nnyo ne bakola ebintu ebirungi. Ezo sente z'ogamba nti nnyingi ntono nnyo. Nkiddamu ntono nnyo. Tina, Omuganda agamba nti kyoyagala kikola ki? Kikuseeza. Osigenda kweyongerayo. So oli wa ddembe g'omanyi yembeera y'ensonga ezo. So kati mbadde nsaba Wawuda genda mu ofiisi bakuwa ebintu byonna ebyetaagisa. Omanyi n'abantu bagenda okuba nga nkola ki nga nsisinkana abalala bali wali banniize. Kale sese. Took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day. In the fields where